Monsito lwanisa muntu alina mukisa. Nze Alien Skin nali simwagala. Naye namwesonyiwa. Tolina kyogenda kukola ku Alien Skin. Oba omuwalana oba omuvuma ali mu bulamu bwe. Ekyo kye nali mbagamba bakati. Ne mbagamba mulekerawo okulwanisa Alien Skin nga muwakana. Kakati MC Kat wandibadde ofa ku bizibu byo. Kubanga nze kasitola banga nnumbi omuntu wiiki 2 ne ziggwako. N'atagwa nga muvaako omuntu oyo. Abantu abamu balina favor kuveri Katonda. Alien Skin nabagamba mwesonyiwe, nze namwesonyiwa. Munsi tosobola kulwanisa muntu wamako akusinga. Alien Skin alina abantu ate bamwagala ate tabasasula. Alien Skin si munnabyabufuzi katoyina wo omukubira. Munsi abantu nga bayagadde omuntu. Ne bw'omuvuma ebyenkanawa nze Alien Skin namuvaako dda. Era kati nkola byange. Munsi tolwanisanga muntu alina mukisa. Mwe nabagamba okuyamba champion good temwina baana. Musoke muyamba abamu. Baserebwa basinga abana bamwe bali bubi. Tebasoma. N'abasomera basomera mu masomero mabi. Lwaki temutwala yabamu? Naye nze eyo kulwanisa champion good sibanya Alien. Sibirimu. Nze sayina budde bulwanisa abantu bannange. Ebyentalo nabiwumula Alien Skin mu mwesonyiwe ali mu bulamu bwe. Mwe nabagala okuyamba mugende muyambe family zammwe mutujjeko olugezigezi. Kapala parents weba nnungi nnyo nga temwinayo ba relative. Nze newe nyengeri gye mutandika okuyamba n'abantu abatalina bagala na buyambi. So Alien Skin nze namwesonyiwa. Era bonna abamuvuma bamuwalana. Kati mwaba TV mufachi na Alien. Just bantu mpalana gye mujina. Omuntu buli wabasingako. Alien Skin ekimuvumya mpalana. Nenga musajja talina kye yakola. Alien Skin alina gwe yabba. Alien Skin talina gwe yabba. You should start appreciating. Abantu bagenda kola bintu nga we mu byagala. Abantu tebafaanagana. Gwekera ku macha nawe ofuuke sitakola byoyagala simple. MC Kasi lwaki tayimba. Mwe nabavuma Alien Skin mukole ekintu kimu. Mukole ennyimba ezammwe mu behaving nga bwe mwagala. Abantu bajjeko akajanja. Nze mmanya banebwa mulina akajanja. Si lwaki takoze bwati ngani mwana wa nnyoko. Munsi togulanga lutalu ku muntu gwotazimbanga. You can't open on somebody you have never built. You can't destroy what you don't know. Abantu beerandisa ne bejja mu bwavu ne mubeesibako. Kati mwe n'abasamira champion good mwali wanga good afenjala. Just mubuukira bubuukizi. Buli omu naawe ndowooza yeetagasa. Bwe bakapala parents somero dungi president atufuga gye yasomera. Vice president gye yasomera. Mutujjeko na mwaka janja. Mu champion good mbajja kuba asoma n'abaana baba minister. Okusoma n'abaana baba minister kikufuula minister. Okusoma n'abaana babagagga naawe obona afuuka mugagga. Mujjaweeyo mentality y'ekisiru nammwe. Abantu basomedde masomero amabibe bamaanyi kati. Okubeera n'abaana baba minister tekikufuula minister. Era okutula n'abaana babagagga naawe wamwe tekikufuula mugagga. Naye nga champion good ebisima byayina bingi era kati nze champion junior. Erinnya good olirabika lyerina emikisa. Kati kino presenter wa Sanyuka TV bamugobye ku stage. Nabagamba okulwanisa Alien n'okubanga tolina kyofiirwa. Nakibagamba dda buli ayagala okulwanisa Alien Skin. Olina okubanga tolina kyofiirwa. Muli bu presenter mukyagenda okukola presentation ku stage bajja bagobako. Ekyatuuse ku presenter wa Sanyuka TV temwakirabye. Bajja kuswaza ne babawunsa balya ku Alien. Munsi tolwananga lutalu na muntu nga alina kya offering gwenga toyina. Mwemwe n'abalwanisa Alien Skin ensi mwali mugikoledde ki? Mwena mutulange emmindi ya full figure. Temwina kya makulu kye mwali mukoledde Uganda abalwanisa Alien. Lwaki temugenda ne muyimba namu? Yo toto idiots. Let the man be. Nze nali nwanisa Alien Skin ne mbivaamu. Nze bayize nengerera wala. Ekivuka kya Alien kina amalala naye abantu bakyagala. Simple. Bajja bakubira ku stage. Mwe banaku okulwanisa Alien ino kubanga oli mugagga. Naye olya ku bantu. Ovuma aleeta abantu. Oli musiru. Waliwo presenter asobola okuleeta abantu emitwalo 2. Mwe bale mu ba presenter mwenna. Waliwo presenter wanasobola okuleeta abantu mu kivulu nga presenter. Kati so ina abantu bosobola okuleeta gwe. Nabage bajja bakuba.
omanyi ba present ensobi gye mwina muloza namwe muri ba celeb ensobi gye tulina mu Uganda abamawulire ne ba presenter ne ba DJ baloza nabo ba celeb kati singa bakubira ebinnyo ku stage. Whom are you going to blame? Alien Skin buli promoter ajja kumuyita. So buli alwanisa Alien Skin nakigamba beera nga toyina kyoluzinga. Waliwo omuntu nga yaliwo Alien Skin yaliko oba tomwagala oba omwagala nga President 7 watu esibyeko na Alien Skin atwesibyeko. There are times when omuntu yaliwo nze sirwanisa muntu aliko favor. Nze Alien Skin nali mu project emulwanisa naye natuka ne ngamba mufachi nensi. Why do you let people live their lives? Abana mwina mukine ekitu nti buli omwe inokola ekintu nga bwe mukimanyidde. Alien Skin is doing something new. Byakola bya bulamu bwe. Ani bwe yabba kumwe. Mmwe naba abamuli obubi mwe bannamawulire Alien Skin yababbako. Musajja mutuufu. Let the man be. Ngana mwe ba presenter bwe mutu esibyeko abamu tebina nabe mu presenting ku ma TV just kubanga nyini TV mwami Kalisa akumanyi. That's why you are there, but you have nothing to offer. Abana basomye journalism tebalina mirimo bine ebigwagwa byebiriko. Temuli kusayuka TV because you are doing something special to the public. You are there because some of you are Kalisa's relatives. Mwesonyi wali Alien Skin agenda batomeza mujja kulabika bubi mu public. Alien Skin nali muvuma na mwesonyiwa ngabo wesonyiwa wa omuntu ate ngera ali talina kyankoze. Lwaki mpala n'abatalina kyankoze nga bine byannupo biri wano these idiots bisauda madada bibobi yanga lwaki si wala namwe ebi. Leave Alien Skin to be.